fenna waliwo ekintu kye tutagendedde naye ng'ate kituufu. Bwe twalabye ejjo omuvubuka nga yambadde combat ya people power n'enkofiira n'agenda mu State House n'ayimira maaso ga pulezidenti w'eggwanga mbwazze okumusaba abantu abakolaki abaasibibwa. Mujjukire ku gimu ku misango gye baatugamba egyasibya abaana abo mbu kwe kwambala obukofiira bwa people power, obukofiira omu tebukkirizibwa bwambalo bikofiira bwaki bw'amagye. Era emirundi mingi tulabe Felix Kulaije ku TV ng'ayogera nti okwambala obukofiira obwo kimenya amateeka. Era twamulabako nalumu ng'akaananisha Myufu Malende okitegeera. Naye jjo omuvubuka ayimiridde mu maaso ga pulezidenti w'eggwanga nga yambadde full combat ya people power n'obukofiira obwo n'ayogera. Tetwalabyeko President Museveni ng'amunenya ng'amugamba nti gweze wanene okusaba banno naye ate naawe ebyambalo by'ogiddemu by'oyambadde bimenya amateeka. Okitegeera kitegeeza nti bwa pulezidenti w'eggwanga teyasobodde mulaba nti ebyambalo by'ayambadde bimenya amateeka nga yayise ne ku miryango gya State House gyonna okuli amagye ne gitamugamba nti ebyambalo by'ayambadde bimenya amateeka. Kiraga nti bulijjo mulimba mwekwasizaako bwekwasa kuwamba abaana abatalina musango. Abaana be mwawamba ne mugamba nti baali bambadde ebyambalo by'amagye mwali mukola ki? Mwasiba babwerere. Okitegeera mwe wennyini mwavudde ne mukola ki? Ne mukiraga lwatu. Okitegeera